abalungi abaagalwa mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno igokkola mukasa nabe nze ntuddewo okugibatuusaako olunaku olwaleero naye nga bannaffe aba YPA farming project be batuteereddemu ensimbi okulabika nga tubatuusaako pulogulaamu eno okuva mu buli kasonda aka Buganda ne Uganda okulaba nga buli muntu ayiga okukola. Bannaffe bano baakukuka nnyo mu nnunda y'embuzi ey'omulembe era nga basomesa batendeka okulunda embuzi ate era n'okukubuulira engeri gy'osobola ozifunamu amagoba naawe n'obeera bulungi. So ng'ate naawe atalina w'olundira bw'ogenda n'osembera n'okwatagana nabo basobola okukulundira okusinziira ku ntegeeragana gwe n'olinda kukungula bukunguzi ate naawe n'obeera bulungi. Bw'oba nno wandyetaaze okubeera nabo genda ku Lubaga Road ku nkulungo ya Ssaabasajja Kabaka awo ofiisi zaabwe ojja kuba oziraba oba ennansana ku Naluvule stage era oba osobola okubeera ng'obatuukako. Bw'oba ng'obutaabutanye essimu ezo z'olaba eziyitawo ku screen z'oba olina okukozesa ate n'otuuka gye bali. Olwaleero tuli Nansana. Ennansana tumuyiseemu ne tukwata eridda Egganda era ng'Egganda wano okulyana ku poliisi wetusanze omusomesa waffe ow'olunaku olwaleero agenda okutusomesa ku nkola ya keeki naye ng'eyawukana ku nkola ezo zonna ze mwali mulabyeko. Saagala nange kubalwisa manyi nti mweteeseteese alina peeni agirina n'alina olupapula aluyina zeka ngende mu maaso n'omusomesa. Nyabo nsanyuse nnyo okukulaba. Nange seewo nsanyuse okusanga. Kaakati njagala kusooka kumanya gwe amanya go gwani era mmwe wano babayise baani? Amanya agange nze Nakimuli Winifred era nga wano kampani bagiyita Fanchi Bakes Yugi. Kaakati njagala kutubuulya olwaleero osuubira kutusomesa kuki era musinga kukola biki okusinga? Tukola products zonna ezibeera mu oven naye leero tugenda kuyiga ku daddy ku cookies ate era n'engeri y'okudesigninga mu cake. Tyo tandika ne cookies bazimpoomera nnyo. Ebika bya cookies bingi naye leero tusazeewo tukole cookies ezeetaaga ebintu ebitono. Cookies zino zeetaaga ebintu bina byokka. Weetaaga icing sugar, weetaaga eŋŋano ate era weetaaga ne butter awamu ne flavor. Flavor yeyambako kuki okubanga ewunya bulungi. Ku mulundi guno tugenda kukozesa vanilla flavor. Kakati ofuna butter no mupima wano tugenda kukozesa ebipimo bya 227 grams. Bomala 227 grams. Lwaki tebibeera nti oba 200 oba 300 n'oteekamu obwo obugwamu? Anti kati obwo obugwamu bwe bukuyamba okujayo ekinyusi kiri kyennyini ky'oyagala kukiyeefaanane. Otyo kakati engeri gyekiri nti icing sugar abeera awoomerera nnyo tukozesa ebipimo bitono. Kakati tugenda kukozesa. Lwaki tusoose na muzigo? Kubanga basinga ndaba basooka ŋŋano biki mwe lwaki musooka na muzigo? Bw'osooka n'omuzigo kiyambako kukiyo okubanga tekaluba nga zino kwekizolaba ezikaluba enebeera melt na mouth kasita ogiruma eggwerera n'amalusu mu kamwa. Ensonga kitandise na muzigo si byakugaya nga agaya amayinja. Yo eggwerera mu kamwa n'amalusu. Kati noddira bata wooyo n'oyiwamu icing sugar gomaze okupima kati n'omukuba. Kuba kyeki kwe kugoya kwe kugoya naye ng'ogoyesa mulawo n'omugoya n'abeera nga atuuse ku kala gye tuyita cream white. Bw'atuuka kweyo kala then n'ofuna eŋŋano yo. Ku mulundi ogenda kukozesa ebipimo eby'eŋŋano 257 grams. Kitegeeza nti eŋŋano era eba yagala okwenkana ne bata? Eŋŋano eyisaamuko obutundutundu ku bata. Kakati era awo abatulaba kati abali mu kuyiga oyinza okwesanga nga tebagenda nnyo okumanya bipimo ebyo mu kubala. Omuntu eyali awo nga yakomaawo kati ebyokubeekinga aba alina bivaako oba nedda? Bw'oba toyina measuring cylinder oba nga toyina minzaani osobola. Minzaani agirina naye kati ebyogambye 200 grams gundi decimals biki ayinza obutabitegeera mangu.
kuba abasinga bamanyi bagapima kota pima half pima kilo biba bibangwira okupima ne kati ebyo omuntu abikola atya kati era okusobola okuteekamu bu decimals ebyo olina kukozesa minzaani eri digito oba eno eyaffe eyeewuuba okozesa eno minzaani ey'ekisaawa kubanga erina decimal points ezo emizaani ey'ekisaawa kakati n'opima eŋŋano yo bw'omala ogipima n'ogisengejja kyogamba nti abaagikola eri mu kyuma tebaagisengejja ebiseera ebisinga mubaamu residues obususunkususunku mubeeramu obususunkususunku kati n'ekirala bw'ogisengejja osobola okubujjamu ate n'ekirala lwaki tusengejja eŋŋano eyambako eŋŋano okuba ng'ewewuka ereme kuzimba kukiyo esobola okubeera ng'esobola okuba nga eggwerera bulungi mu kamwa osoose kupima n'osengejja bw'omala okusengejja n'ojjamu by'oggyemu ekipimo kiba kikyawera ekipimo anti kati ze decimals ze tukola tutya ze tuteekamu zituyambako okutuukira ddala ku kinyusi kye tukola tutya kye tuba twagala genda mu maaso kakati bw'omala n'oteekamu eŋŋano eyo ogipima mpola mpola nga bw'otabula bw'opima mpola mpola bw'otabula paka ebipimo bye bikola bitya obiggwayo kakati n'oleeta ka flavor kaffe kali ku mulundi nga tugenda kukozesa vanilla n'oteekamuko bu drops bwa vanilla kano kendabye ng'akacupa ka Jutex n'oteekamu bu drops obwo okubanga kukiyo ewunya akawo k'oyagala bw'oba oyagala ewunye nga lemon era okozesa lemon flavor bw'oyagala ewunye nga chocolate era okozesa chocolate naye tukozesa flavor eziri kiriya eziringa amazzi kubanga bw'okozesa zino eziri ddaaka ate kukiyo ejja kubanga evuddeyo neyo kala ya flavor gye wakozesezza kati bw'omala n'ogoya n'ojja mu kataasa k'ogereza n'oteeka ku mmeeza n'ogigoya paka lwebanga ekuva ku ngalo bw'emala okuva ku ngalo bw'owulira ng'etandise okuva ku ngalo kye kitegeeza nti eyidde bw'etandika okuva ku ngalo ebeera etandise okujja kakati bw'omala n'olongoosa emmeeza w'ogenda okukolera n'oteekawo obuŋŋano n'omansaawo eŋŋano tubadde tugoya ŋŋano ng'omansirawo ŋŋano kw'ogoyera ate nendaba ng'emmeeza ogisiimuula ate n'oyiwawo eŋŋano oba toli mu ddabo waaka anti kati bingi ebiba biri wali wobadde okoledde kati excessive oba tomwetaaga kati oba olina okulongoosaawo ate n'oddamu n'okola ki n'oteekawo eŋŋano empya osobole okuba nga okuuma obuyonjo bw'oba ogenda kukozesa kukikaata osobola okuddamu n'ogonda eyo ddaafu yo n'ogikola ki n'oddamu n'ogikandakandamukko esobole okuba nga bw'oba okanda tegendera ku kyokandisa kati n'ofuna kukikaatayo n'otandika osala sheepu yonna gy'okola ki yonna gy'oba oyagala oba si kyekyo osobola okuba nga tolina kukikaata oba obusala kuki nga tobulina osobola okukozesa method ey'okuba nti ozinga akaboolo mu ngalo bw'omala okazinga nno bw'oyogera ate akaboolo nze ndowooza kali kannaaka ne kampuuta ozinga ddaafu eyo ogisunako n'ogizingamu sheepu ennetoolo enneekulungulivu okola ngeri yenga yakannamungodi okola ngeri yakannamungodi n'ozingamu sheepu enneekulungulivu kati bw'omala ogizingamu ate n'onyiga n'okanyigira mu ngalo ako kooba ozinzeemu bw'omala okanyigira mu ngalo n'okazza ku mmeeza kakati osobola okukozesa sheepu zonna z'oyagala kakati kano wano munnamungodi wano ekipimo kiri luddawa bwonna okuba nga bwenkana ekipimo era kikuba mu maaso omakinga sure nti okola sheepu zonna nga bufaana nga bwenkanankana sayizi osobola ofuna fork osobola ofuna akambe n'okolamu design zoyagala mu kakukiko naye ku mulundi guno fe twafunye fork era ne tuginyigamu ne tukola bu design obwo bwe mujja okulaba nga kuki yaffe eyidde kakati bwe tumala obubumba bwe tutyo kiki ekiba kiddako then ojja kufuna tray oba olina baking tray ogisiigeko batawo bw'omala osigako batawo ate era omale omanseeko eŋŋano ate ekigendererwa ki osizeeko bata ate oyiwako eŋŋano kakati okusigako eŋŋano okusigako bata kikuyambako okubanga kukiyo eri bwegenda muli mu oveni jjukira zisooka nezigondagonda tekwatira kuli ku kisowaani n'okuyambako hiiti eri okubanga tebisiriiza
wano ng'omaze okububumba kikutwalira bbanga ky'obuteekamu. Mulimu abamu abagamba nti basooka ne bagiteekaawo neesooka ebuguma neezimbira wabweru ne balyoka kati gwe bw'omala okubumba muntu k'obumba k'oteekayo oba waliwo ebbanga ly'omala nti bulina kusooka kufuuyibwako empewo bulyoke butwalibwemu? Bw'omala obubumba n'obuteeka ku baking tray yo amangu ddala ng'obuteekamu. Obuteekamu oveni oba wamaze ddo gibugumyako bw'oba ng'okozesa ya masannyalaze kati nga wano ogibugumyako bw'oba obutaddemu n'oteeka ku degrees 180 n'obukuumira awo bugira wakati w'eddakiika 15 n'eddakiika 2. Omuliro teguba mungi nnyo, kyayi tumufumbira ku 100 kati ate wali wogenda mu 180 teguba mungi nnyo. Oveni zino bazikola nga yeyo standard. Awo bugumu welisobola okujizisa obulungi. Awo n'olinda eddakiika 10. 15 ku 2. Naye okumanya nti kuki yeeyidde ogikeberako kuki mukujja zijja ziva wabweru nga ziyingira munda kati efuuka golden brown wabweru nejange yingira munda kasitebanga efuse golden brown wabweru kuki yebeeyidde. Abatulabera abatuuliriza ebigambo bya koki awo ebikyali ate katuwumulemu katono nnyo tukomewo tulabe keeki. Mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate mbeebaza okubanga mukyali naffe mu pulogulaamu igokkola betwatandise nabo n'abagambye ntuli Nansana Ganda okulyana ku poliisi y'Egganda wano we wali omukyalo ono abadde atusomesa engeri gye bakolamu cookies. Twagala okweyongerayo yatugambye nti bakola ne keeki naye ate baziteekako ne dizayini ez'enjawulo. Tulabye nnyo nga tukola keeki emirundi mingi naye twagala okulaba ono dizayini azikola atya okuziteekako. Katudde gyali ate atubuulire. Kakati keeki yo webange emaze okujja ofuna board kwogituuza noteeka kati osooka ofuna board kwogenda ogituuza n'ofuna palette oba akamba akagenda okuyambako keeki yo kubanga ntereevu n'ofuna n'akambe akagenda okuyambako okusalaasalako excessive oba gwe tuyita off cut. Obwambe bubiri kati buwaako. Obwambe bubiri. Kozesa akamu. Anti buli kamu omugaso gwe kazannya. Kana akasalako off cut kabaako era n'obunnyo okusalasalako keeki yo gishapinga obulungi then ne kali akalala ke bayita palette kakuyambako keeki yo okubanga eri smooth bulungi. Kakati ku mulundi guno tugenda ku designinga keeki yaffe nga tukozesa butter icing oba butter cream. Oyo icing sugar abasinga gwe bayita nti yagonda. Kakati butter icing ono otabula butter era ne icing sugar n'obitabulira wamu okutuuka ku mutendera gw'olaba nti gujja kusobozesa okuba nti osiiga bulungi. N'oteekamu ne flavor gy'oyagala. Ku mulundi guno tugenda kukozesa vanilla. Oteekamu flavor gy'oyagala okubanga keeki yo eba ng'ewunya bulungi. Kakati keeki yo ogifuna n'odira biri by'otabudde n'osiiga ku board. Okusiiga ku board kikuyambako keeki yo kubanga ekwata nga tetambula ku board n'ogituuzaako. Era ku mulundi guno tugenda kukola red velvet cake. Tugenda kukozesa keeki 2 era tugenda zipanga tuzipanze n'ozisiigako. Kati bw'omala n'osooka n'okola coating esooka. Coating eyo esooka ekuyambako okubanga keeki yo ebeera faamu ngeri mu kifo kimu then olyoka oyiseeko coating ey'okungulu. Bw'omala n'ofuna palette yo eri gye twagambye ekuyambako keeki yo okubanga ntereevu bulungi n'ogiyisaako. Kakati engeri gye red velvet cake tutaddeko buno bu peelings naye bu peelings buno osobola obbugula ate era osobola obbwekolera. Ku mulundi guno tubwekoledde. Peelings kyeki omuntu yandyagadde okumanya. Kakati ziri off cut ze wasaze ku keeki yo kugirevolinga obulungi. Zokozesa. Ng'ogede peelings mbadde ndowooza tuleeta buwata bw'amatooke. Ziri off cut ze nnyini ze wasaze ku eri keeki zokozesa. Kakati ozigoya n'ozifunamu obukunkumuka. Kati obukunkumuka obwo n'obuteekamu red color oba bagiyita food color. N'oteekamuko ne ka flavor katono. Kakati n'ogoya peelings ezo ne zikyuka ne zibeera za red nga kala gy'okoze gy'otaddemu. Kakati bw'omala obbukola
obuyiwayiwako ku keeki yo whereby nti oli bw'asala ekyokungulu nga tekirine munda. Kakati waliwo wano wendabidde ng'oteeka akuuma okateeka mu kaveera, akuuma ate koteeka mu kaveera ka mugaso ki? Akakuuma koolabye koteeka mu kaveera bakayita nozo. Nozo za bika bya njawulo zikuyambako okola design y'ebimuli ng'okuba ebimuli ku keeki yo. Era okateeka mu kaveera ako bakayita ka pulping bag n'okateekamu osobola okuba ng'okuba ekimuli ky'obulungi. Si buli kaveera k'osanga nti k'okozesa? Obuveera babutunda gye batunda ebintu bya keeki babuyita bu pulping bag. Bw'oba okaagadde ogenda n'obagamba njagala akaveera ke ngenda oteekamu nozo yange nkuba ekimuli. Zeno nali manyi nti ebyo ebimuli obigula buguzi wali mu katale nga baba bikola dda n'oteekako. Ebimuli bya bata byo okola bikole n'ako kanozo, naye ebyafonda nti ebimu okugeza ng'ebiri wano bino byosobola obigula obuguzi n'obiteekako. Kakati ebintu bino njagala kumanya obiyigiriza abalala oba tobibayigiriza? Biyigiriza nnyo abalala lwakuba nze nabyeyigiriza bweyigiriza. Kyoga nti watuula wano n'oyeyigiriza okukola keeki n'okukola ebirala? Satandikira ku keeki, natandikira ku daddies awo mu covid, era covid nze teyansala. Kale katusooke tubuuzeeko katono ku bano ate batugambye nti bo abayigiriza era obwedda abamuyambako wano tuwulire kye batugamba. Nyabo gyebale. Kale sebo naye gyebaleko. Amannya go? Amanya gange yenze nansubuga Patience. Kakati njagala kumbuulira bangambye nti gwe omu kubayiga wano kiki kyowulira kyotandise okunyweza n'ogamba kino ne wemba nkomye wano wembaako wendi nkikola? Okuyiga cookies ne ntandika wano okutabula cakes. Ekyafa tuyigiriza bulungi era afaayo, so nange wemba ntandise mba nsobola obyetandikawo netandika okukola. Lwaki wasalawo okujja mu bino okusoma kwagaana oba? Mbadde natudde senior for this year. Ngera vaaka yange nasalawo nzije bakery. Cause gwe mulimu gw'osobola okubeerawo nti n'obeera wammwe osobola okutandikirawo mpola mpola. Ebyetaagisa osobola okukozesa ebiri loko n'ogenda nga upgradinga. So I decided nzije mbikole bino. Gwe nkulabye ojja bisobola. Amanya gange nze Kababito Sydney Baguma. Kakati gwe wano omazewo bbanga ki ng'oyiga? Nakamalawo ennaku 2. Ennaku 2. Mu nnaku 2 olaba nga binaakutambulira oba lwakuba bazadde oba be baakusindisa nti genda awo osome? Bijja kuntambulira kubanga si be bansindise. Nze yasazeewo okujja okuyiga. Mu nnaku 2 nkubuuza eki ky'oyizeewo? Nayize okukola kuki. Naye waliwo n'ebirala bye nali naakayiga nga sinaba kujja wano. Mami bye yali yanjigiriza kubanga naye yali abikolamu. Ekitegeeza nti okubiraba nga mami abikola kye kyakusikiriza naawe ojje? Ye naye n'ekirala ekyansikiriza okujja nti byangu kuba baking ali buli wamu. N'emmere gye tufumba ebeera baking kuba baking is something kyofumbira in that like warm temperature. Kakati awo wennyini gwe wavudde buvi waka oba nawe badde osoma? Nange mbadde nsoma na tula senior for this year. Abaana bangi bwe baba bava mu bitabo ebyo bandyagadde okutayayako bagendeko ku zoo bagende wa kugamba obasanga buli wamu nga bagamba ffe twakimaze kati gwe okujja okutuula wano bali abali twakimaze obawe magezi ki? Mbagamba bagende bafune kye basoma basobole okwongerako ku kyadde basoma nga bali ku ssomero. Basobole okubeerayo nga oba tofunye mulimu ekyo kye wasomye n'okisoma mu vaaka eno osobola kikola n'ofunamu ssente n'ofunamu like kale n'ofunamu ekintu kyowenyumirizaamu. Amanya nze Nanteza Shufuru. Nanteza ow'effumbe Nanteza ow'effumbe. Naawe era obadde osoma waze mu vaaka? Nedda ssebo nze mmazeewo kaakabanga. Ndi myezi nga 7. Myezi 7 owulira ekintu okikutte? Yes ssebo. Kyono ogenda nakyo mu maaso oba wazze just kufuna obufunyi knowledge? Kyembadde nsuubira ogenda nakyo mu maaso. Weerabawa nakyo mu biseera by'omu maaso? Najja nga simanyi nti oba omulimu ogusobola okufuna
naye okusinziira we najja tikya wange bwe yali ndaba nga ayongeddeko kuba nze edduuka saalisangawo. gundi tikyawo byatuuseko bikuwadde amaanyi nti naawe oba oli awo bonaotandika ebibyo gye bujja binaatambula? Essebo. Kirowoozo kikyowa abalala? Nze ekizibu kye nafuna nazaaliwa ndi mulemamu nga ndi munafu. Kati emirimu gyonna nagigezaako nga maama antwala ku mirimu egy'enjawulo nga gigaana, sisobola byakusitula. Naye bwe najja wano nafuna essanyu kuba guno omulimu nti n'oba nga toyimiridde nnyo tokoze okolerawo nawe oba oli mu mbeera yo n'omulema asobola okukola bw'oba nga olina akuweereza. Byebyo naye ate njagala okuddayo ew'omukulu ono ye yatugambye nti yabyeyigiriza yekka. Yabyeyigiriza atya gwe kyoba owulira otyo tuli mu covid si wagambye nti wabyeyigiririza? Yesewo. Kakati twali mu covid ne ngenda ku YouTube nenoonya ekintu kyenyinza okukola nga ndi waka awo mu Gandaalo nendaba daddies ezo era nentandika ozikola nenziguza abaliraana awamu ne bafamily members. Kati covid awo wakati nentandika okuyiga ebya cake era ku mitimbagano egy'enjawulo bwe ntyo bwe natandika okukola. Naye covid nga tannatugoya wali osomye ekyo ebyokusoma wali wabiwumuladda? Nasomera ku University ya Kabaka ya Mutesa wa New University era nga nyina bachelor's degree mu tourism and hotel management. Kati aho kutegedde genda maaso mbuulire gwe omulimu guno ogukoze wagufunyeemu ki era kiki ky'ogulowoozamu mu maaso? Gufunyeemu ebirungi bingi newankubadde nga business ekyali nto naye ndi omuwala atajjura eyetuusako buli kimu kyenjagala ate nensobola okulabirira mu baganda bange. Genzeemu oba wanajja ogikola? Njikola naye njikola indirect. Naye nga bakery kati gye nalondawo kubanga gye nenyumirizaamu ate gye nfunamu ssente. Waliwo bangi birako ku namba y'essimu eya WhatsApp eri 0704 46 so tuya ku ne ku ya Airtel endala eri 0703 45 85 9 oba eya MTN eri 0780 72 04 09. Siyinza kusukkawo ebigambo byebyo omwana omuwala byatubuulidde ebikwatagana ne cake ate era wamu na buli obumpwakimpwanki bwayogeddeko. Ndowooza nti abadde atulaba ng'otuwuliriza oteekwa okuba ng'olina ky'oyizeemu. Pulogulaamu eno nabagambye nti bannaffe aba YPA farming project be batuteeramu ensimbi okubatuukako buli wamu. Mukasa nabe nze mbaddeyo mu pulogulaamu eno okugibatuusaako. Alex Basingo ng'ali ku ludda olwa kamera era ne tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.